Yes, aliko Swin Love YouTube channel. Ogambo cha babira Swin Love the fresh voice. Nyingide unkuletera omusajja yawangu yafunye motoka. Bajije kuono ne bajimuwa. Tondo. Ogambo cha mzee. Obaji nze kaye wisdom mutabani w'omulalo eyaweewa Levis Gundi President Laneke Benz tobigamba motoka ojja kundeka kuba bebe ku bakuwadde Benz yino motoka yiyo gwenna tonagiraba yebikula open roof simanyi SLK simanyi bitya tugenda tubiyiga kuba twavudde mu buli obwannaakane terina kitakola abamu balowooza nti ene motoka gye bakuwadde nguzi yawa magala kulya sente zemugenda okujja mu gavumenti zegenda obbawa ngaba gospel artists no waliwo abaali balya sente za gospel artists nabasanga eyo mu nkubo za State House mbakubye era be bandetedde baafuuka ba mafia nkubye ba mafia abaali balya sente za gospel abeeyitanga bakulembeze nga bagenda President Museveni ne bazirya nenzija mu nsi yonna ne mbaga President yatuwadde obuwumbi 10 mba mukyamu era tebunatuuka we bunatuuka nja bakubira nje Tokono Smith kyali wange mugambe bwazze kati tugambe bugenda wa osegera naye bali bazifunanga nga teboogera ekyo kimu ekyokubiri ono omwana president w'abayimbira Laneke yakubye President Museveni ijje president bunaku olyawo naye kagambe emmotoka nga tulaba nti n'omutabani waasaana emmotoka naye kakati omwana yagimpadde yagikuwadde ati president bamuwadde anti bataddewo geegi kati neetaaga kizimbe osegera SK Mbuga yansubize mmotoka bannange katonda bannange yapera nemwe mwaba nazaaki katonda atunaze omusaayi gwe kati SK Mbuga yangambe wisdom njagala kuwa mmotoka kakati neno bagimpadde President Museveni ajja kumpa kizimbe naye gwomanyi eno Uganda enyuma bino bye biruma abayaayi omuntu ajja kwebuuza lwaki President Laneke Dennis takkiriza kubanga avaako balonde president omupya bana ajje yesimbe ebyo bigenda kusiriwaza abayimbi ba gospel tubadde n'abakulembeze Isaac Luchi yatufuga n'atukalakata teyakolayo meeting neegi y'abayimbi Laneke kimukubya abantu omuvuma Laneke yajja wano kati for example pasa bya Mukama nze nali simumanyi Laneke najja n'amutulira pastor n'atuwa milioni namba Laneke alisiza abayimbi ba gospel emyezi 7 mu covid kati oyo Laneke era singa twalina president nga baruchi oyo Welimitex singa abayimbi ba gospel wawuliddeyo abafenjala Laneke omwana afiirwa n'agenda Damasco yakafiirwa baani n'agendayo ne sente abalwadde n'agenda bali ba president baluchi babeera eri simanyi najjera simanyi antinda na kuzimba mbuto no ekikolwa kya Revection okuzza emmotoka Laneke gye yamuwa ekirowoozaako ki kuba yagamba nti ekyamukomezaawo emmotoka eyo Laneke kugenda nga amugerera mu bantu nti ki nti yamuwa emmotoka nga bwamulangira yamuwa biwempe kati obadde ayagala agamba ati omuntu ekintu Yesu Kristo yafuula ebyennyanja jasemiye ebyennyanja tukyabyogerako ebyennyanja n'ebikalu nze nali mu Isirayiri balina emigaati egyo gikaluba tukyakyogerako emyaka 2000 Yesu yagamba mugenda kukola ebisinga n'ebyenkoze Yesu teyavuga mmotoka kakati Yesu ali munze kati muteeka mu benzi n'agivugamu n'agiwulira Yesu teyavuga mmotoka otegedde kati tulina byogerako wenjogera nti nno Laneke yampadde emmotoka nyimusa kitiibwa kya Mukama otegedde Bebe Kulu yawa producer we yakamukolera ennyimba 30 n'amuwa corona ne tukyogerako kumala omwezi yamuwa Mark X biki yamuwa Mark X yasene mmeka obadde kinaawe oli producer labayo buli luyimba lwa Dandwa lukolera milioni 3 ennyimba 10 za milioni 3 ennyimba 3 milioni 9 oyo mwana yakakola Bebe Kulu hit ennyimba 30 Bebe Kulu tumuveeko uliriza ati tulete example we give example to justify what we want to say yali amusasula omwana akyabanja Laneke mukoledde ki omubeereddewo omwogeredde gwamwogerera anti twogerera bakola bwe tujja ne tugamba musumba bya Mukama yaleeta ekipya n'aleeta TV enefuna space here wenkyogerako ng'ompita mubi oba mutuufu mba mutuufu nti omuntu aleeta nze kakati olaba kanisa waliwo eri nali mmanyi ku kyakalyawo nga era tugendawo tulina ssente omusajja n'ateekawo ekkanisa bwe tuga bannaye Mukama twava mu biwempe kati ekkanisa zibeera wali ya Mukama byonna mbikoze naye bwe mbadde nzija mpulidde Pastor Joshua Sempewa ng'agamba nti baba wangudde era mugenda kuva ku president kino kyogerako ki oyo saagala muwa mileage agende asumbe baasumba yali atuyambye ki nga pastor batuwangudde no federation right now Laneke bagambye nawulidde nti emyezi era bino biswaziza abalokole ng'oyo pastor weeyo bibaswaziza abo basajja si ba pastor babbi na bubbi abesimbye ku Laneke kankubuulire Giovanni yali mubbi yabba gospel beat Wizire
amanyi bayimbi ba urban Naye oyo oyo pastor kiki yali ayambye okujjako okusonda ebimu eby'ekkumi abeereeyo tubude ku basajja abaakajja bapasa bya Mukama abayina TV wano abaleese kati mu Kampala wano teri atamanyi bya Mukama oyo pastor ayambala obulungi oyo pastor akola bw'ati ayina mumanyi embula neeke bagenda mugoba kyova olaba oyo pastor wo gw'oleeta yakunamye mbw asanyusa tufunye obuwanguzi laneeke bamugjeewo yenna akunamye genda eyo wammwe ekyokubirira neeke n'oliba ofota gwe pastor simanyi bisempe biki ebyo gwe pastor Joshua you will never be equal to Laneke because what he has done in his gundi tenure nga tennaggwako birabika oyo pastor bibiki byongamba kiki yali akoze kyovola bawe baliko stand omwana Laneke akoze ebintu abisinzizza ne ba ruchi ondetera ba pastor biwempe mumaze bigambe muwulidde ensonga ziriwe saagala bantu woba omanyi nti oli pastor leka ebyokuyimba fe tetuyingira mu byaba pastor osegedde ekyokubiri ngamba abayimbi ba gospel nze njogera nga nze mbaddeko ku rigimu y'ababiri n'enjira babiri kyeyatuyamba ku Regisalinga Federation Isaac Aruchi teyakolayo wadde meeting n'ejja okujja kugenda President Museveni ofuna ssente kati bapasita bo boogamba bapasita biwempe bali eyo bonna bazunga buzunzi beereyo sumba ababo simanyi na gyasumba abeere ku Facebook abayimbi ba gospel mbabuulira Laneke aleese revival nti abayimbi ba gospel n'owoba oyimba music ki abawadde platform pastor Laneke asobola okujja n'atulira pastor bya Mukama I cannot do that nze okutuulaawo 10 minutes start me wisdom I can't for him he can asobola okugenda pastor Jackson n'amutulira one day pastor Jackson yampitako n'amala 1 hour n'entambula siddangayo Laneke yamulinda olunaku lulamba n'atula platform Laneke has done that abo boleeta simanyi pastor bikoze bitya bati abagende basumbe baleke ebyokuyimba byakuyimba otherwise kati bagenda kwawula mu bayimbi era kakati handi kati abasumba nabo bayina oba bakulembera babiri n'abayimbi tetugenda kukkiriza babbi tugenda kukolawo ekirala temusazeewo temugenda kukkiriza kuva kulembeze sinze Laneke akyayina ekisanja talayiranga naye abo bapasita biwempe byo wagambye mbuno simanyi pasita mu pasita tuwonye kati g'obuulira njiri ki pasita ifo ky'okuddiza abantu obbakumaako bayibuli egamba etya abantu bakumeekuma abasowaganye wulira pasita gw'oŋŋamba yagambye atya tusanyuse yenna alega amapengo tusanyuse eyo tuvayo kasina kusiibula mpuliddeko nti olunaku lw'enkyo oyinza okugendako eruweero eruweero baŋŋambye wisdom ŋŋenda genda eruweero naye baba bakunsiba bajja kunsiba bayirayo kankulage kino okiraba nagenze mu MTN bagamba mu bampa miliyoni 7 ngenze mu Airtel simanya ne bampa nsasuddeyo risiti eruwa ne bampa transaction zonna ezibadde risiti yini ne bampa transaction yonna eyise ku masimu gange era kyovola banze nti abalokole oyo mwana ali sinalomba abeere yuke past taata we Bishop mulamba wa abalokole Alex Emayuge ngenze ne bampa transaction yonna ku simu yange bo bagamba bansindika miliyoni 7 ne bansindika miliyoni 24 tebasindikira nange basindikira taata we kati eno transaction yitwalidde abapoliisi yitwalidde RPC wano KMP bonna ngi batwalidde kubanga njagala kudda eruweero we bankwata ogenda kulaba abantu bagenda okugoba ku mirimu naye bena ababinkola yali mulokole eyaŋŋamba muyamba ofuna ettaka kati nze tondeetera abalokole abasinga tebakyali balokole boogeza mima kati ng'oyo pasita eyagaye tusanyuse yenna aleega bulezi fesi nga nankani kakati abo tubaga pastor yandigambye nti no kandeetera Vixen kandeetera Laneke mbakumeekume ali ku kimu tusanyuse njiri ki gy'osoma gwe nabbi w'obulimba asooka